Bobi Wine okuyimbira Papa Francis oluyimba lengera munnange wuno Bobi Wine emboozi aginyomya esaidi eno ate nga munnange wali munnange ate speaker wa parliament mwite Anita Among kosa ate munnange ate ne deputy speaker era nga batuuse dda basinkanye munnange ate eyaliko president w'omu America mwite Joe Biden esaidi eno ate nga King Saha munnange ayugumiza munnange ate Kisoga esaidi eno wabadde ku show bampita Geminati era nga nsinzira ku Geminati yugi ngenda kubeera nga ntandika wali naye nga sinaba kubeera nga nkuwako katambi ka Bobi Wine kantandike n'ebifaananyi munnange wali omukyala speaker wa parliament mwite Anita Among ne deputy speaker esaidi eno omukulu Thomas kakati nno bamitinzeko wali munnange ate Joe Biden era ebifaananyi munnange ate bibadde bitredinga wali ku mikutu egy'enjawulo bye bino nkugambye nti nno esaidi eno ate munnange babadde beekubisa selfies era nga bw'olengera kwesa ate n'omukyala era nga bogezaako mulaba munnange ate speaker kwesa ate ne deputy speaker esaidi eyo ebifaananyi ebyo bitwedinze nnyo nkugambye ku mikutu egy'enjawulo baatuse dda munnange ate mu kuziika munnange ate paapa esaidi eyo bibyo nno ebiri mu kugenda mu maaso munnange ate esaidi eyo mu kibuga ate Vatican biri mu kutambula munnange ate bwebityo esaidi eyo kati awo kankugyeko nkutegeezeko nti nno wali akatambi k'omukulu Bobi Wine nga munnange anyumya emboozi wali nga bwe yayimbirako munnange Papa Francis tujjukira bungi nti ne Papa Francis yajjako mu Uganda era nga Bobi Wine yali omu ku bo oba yali ye yayimbira munnange ate Papa oluyimba olumwaniriza wana ate munnange ate mu Uganda esaidi eno tujjukira nti Papa Paulo omubereberye bwe yajja wano mu Uganda mu Gyensanvu eri Wamala yamuyimbira Papa Paulo owookubiri bwe yajja wano mu 93 Jimmy Katumba yamuyimbira kyamukisa nnyo nti Papa Francis bwe yajja wano nze namuyimbira oluyimba olwamwaniriza mu Uganda era nkyenyumirizaamu nnyo nenyumiriza n'omukisa ogwo naye okusingira ddala njagala okubakubiriza mwenna abakristu ne bannansi bonna okwetola ensi yonna okugoberera okuyigiriza kwa Papa Francis okusooka yatuyigiriza nti ebintu biba n'omuwendo naye kitaliiko muwendo ly'eddembe ly'obuntu n'ekitiibwa kyabwe eky'obuntu era natuyigiriza nti bwe tubanga tuzimba nga abakulembeze tuzimbe nga ntindo tetuzimba bisenge bitwawula wabula entindo ezitugattu Papa Mukama mumuze jjukira nti no Bobi Wine yabadde wali munnange ate mu lubaga era babadde mu kusaba munnange ate okusabira ate Papa Francis erubaga esaidi eyo mu katambi ako akagetinze nnyo wali vairo ku mikutu egy'enjawulo kati awo kankugyeko ate nkutegeezeko nti no King Saha yabadde munnange ate Kisoga esaidi eno yayugumiza munnange nanti n'oluyimba lwe luli munnange ate olwa TikTok live yabakubye omuziki ne badda ne mukati wamma ate nabo ne beewogomako esaidi eno byebyo nno munnange ate ebitambudde esaidi eyo bwe nti bwenkoze era nga ngenda kusaba video gimpe like kati tobeera nga tonnaba ku subscribing ati nakyo kikole ddala ngenda kubeera nga nkomawo ate mu maaso eyo katono nnyo bwe nti